then he might lead him to heaven that he has never seen. God is good. Take Jesus as your Lord and Savior. Take him to be the Lord of your life. And he will change your life. The most dangerous blindness and deafness is not the physical one, but it is spiritual deafness and spiritual blindness. And there's nobody that can cure that. They can preach the gospel and someone does not hear. They preach the gospel and this person thinks it's a joking matter. That is called spiritual deafness. It's only Jesus who can take that away. I want us to bow our heads in humility. Let us come to the cross. I see Jesus after walking a long distance, dusty and tired. He's walked about 30 miles. I can try to imagine. I have seen the crowd. But his heart is downcast because of the different challenges that these people in this region are going through. He stretches forth his hand and he says, come to me. Come to me. Come to me. Jesus loves you. Jesus wants that everyone will be saved. If that wasn't so, he would not have told Noah to build such a big ark. So that Noah had to take all those years building such a great ark. But even if it is very few people, but as it was saying, it was a sign that Jesus did whatever was possible to save everyone, but they just rejected him. Right now he has done whatever is possible to assure you that he wants to save you. I request that if you are there and you want to accept Jesus as your Lord and Savior, as we bow our heads, I request you to stretch out your hand up to show that you are willing to take Jesus as your Lord and Savior. If you want to accept Jesus Christ today as your Lord and Savior, raise up your hand. Thank you so much. Thank you so much. I see many hands. Stretch your hand out high. Stretch out your hand up high. I have never seen this before. I request you who is raising your hand up to stand up. Stand up on your feet. Don't be ashamed. If you have been raising your hand, please stand up. I want to pray with you. If you have been raising your hand, please stand where you are. I have never seen this before. Thank you, Jesus. God is good. If you have really struggled and you have taken the courage and stood up, why don't you take another step of faith and come and follow me to the pastor? Come and pray with your pastor. The pastor is calling you. Come and come forward. Let's pray.
Ekkanisa eri Makerere, erimu amawanga ga buli ngeri, erimu abazungu aba buli kika, gattako abayindi aba buli ngeri. Nze naliŋŋaanya okuva gye nsoma, naye mweno ekkanisa nja kuyingira. Mulimu amawanga ga buli kika, Yesu akuyita agendayo olabe. Mikwano gyaffe abatudde edda ku Shiro TV stroke Gugudde TV
amannya Sunday Yusuf Mukasa Rwama, omwanjuzi wa program ebyafaayo ey'emboozi ey'okwejjukanya ey'okujjukiza ebyafaayo byobadde tomanyi mu bugudde since 1960s. Byobadde tomanyi bugugudde okuva mu myaka gy'enkaaga y'emboozi ekutuusibwako mu puroguramu eyo, nga tutuukirira abo bekikwatako era bekyakwatako okusobola okunyumiza abo abandyetaaze okumanya ebyo ebyaliwo mu myaka gy'enkaaga, nga enjiri ey'amaanyi bannaffe gye baakazaako eryagugudde bwe bayimanga oluyimba nti omugugu gw'ebibi gugudde, bo ne bakitwala nti byonzikiriza n'erinnya ne bagituumibwa, naye nga puroguramu eno ebatuusibwako Makerere Full Gospel Church. Tutuukirira abamanyi ebyafaayo abaaliwo, abaabinyumizibwa, abaakolagana n'abamissionary era n'abasumba ab'enjiri eziyo. Eno ye puroguramu gy'ogenda okulaba. Olwaleero era nkomyewo n'ekitundu kyaffe nga nina omusumba waffe omulungi ennyo, Pastor Jotham Mutebi, ne mukyala we ate nga naye musumba Lovins Mutebi, okutwongerayo mu bwengula mu buziba bw'emboozi eno byobadde tomanyi ogugudde since 1960s. Kambawumbuzeemu nate tukomewo, n'oluvannyuma mbanjulire abagenyi baffe mu puroguramu eyo, omusumba Mutebi ne mukyala Mutebi. Mwebale. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I was lost, but now I'm found. Ekkanisa eri Makerere, erimu amawanga ga buli ngeri, erimu abazungu aba buli kika, gattako abayindi aba buli ngeri. Nze nali ŋŋaanya okuva gye nsoma, naye mu eno ekkanisa nja kuyingira. Mulimu amawanga ga buli kika, Yesu akuyita agendayo olabe.
Sebo Musumba nate nsanyuse nnyo. Nsanyuse nnyo. Amina. Luli twebaza nnyo Mbozi yagwa Makerenda awamu ne Mukyala Musumba. Twebaziza nnyo kutukyaza nate abasiro Ogugudde TV nga tugenda okweyongerayo n'ekitundu kyaffe tunyumize abo oyo akulaba muganda wo mwannyoko muganda wo muzzukulu wo byabadde tamanyi mu Ogugudde okuva lwe yatandika mu 1996 n'okutuuka ne leero. Sooka ne Musumba nti biki ddala by'oyinza okujjukira obwezizingirire nti kino bwekiti bwe kyatandika gwe watandikira okumanya Ogugudde woyina okubuulira abatulaba. Nze kuba bwe nalinga sinnagimanya natandikira ku kuwulira ng'abasomesa waliwo omusomesa omu ye yasinga okutwala interest nga yava mu Kampala ng'ava mu Kampala n'aba nti ayitaawo najja okusomesa. Kaakati nga yajogera nti abasajja bali wali babuulira enjiri babuulira kakati awo nemmanya bwe nti ate n'engeri endala bafaada nga batulabula nti waliwo bannabbi ab'obulimba bali mu kitundu temubagendayo oba temubawuliriza. Be bafaaza bali aba Orthodox Church eya Theodoras n'akyama mu kiseera ekyo. Bwe mwaka kyawo songa otuzzaako emabega akatono gwe woowulirira bino ebyakugudde bwe mwaka ki bw'otandika ojjuwulirira? Guyinza omwaka gwennyini ndowooza gwe yatandikiramu gwe yagiriramu gwe yabajjiramu ogw'enkaaga okuwulira obulizi. Ogugudde etandikira ddala mwaka gwa nkaaga oba 5? Nkaaga yennyini. Kuba yakituufu kyenategeera nti batandika okubuulira mu Meeyi omwezi ogwokutaano Mugulansigo gwe mwezi ogwa Mugulansigo. Kaakati gwa muzigo. Mugulansigo gwe guluwago. Mugulansigo gwegokusatu Maachi. Muzigo ebimera bwe binyiririra nebivanga bibasiizeko omuzigo. Muzigo omuzigo tekuba kunyirira ebampewo mu Meeyi ennyuguga ereeta n'okugira oba n'engalo okukwata kamenya okubwatuka mu kati gwe muzigo Abaganda gwe bayita muzigo ogwa Maayi. Genda maaso Musumba. Mwe batandikira naye kati okuva mu mwaka ogwo n'okweyongerayo ng'owulira nga gye bali babuulira okutuusa lwe twafunanga ku bupapula bye bagaba. Ate nange lumu bwe nali nga ntambula nga mpita of course nga mpita awo e Makerere ng'obalaba mu weema nga bakuŋŋaanye bangi n'owulira oluyoogaano nga mpitawo ng'oluyoogaano luwulira. Ate olulala awo ewandege yange awakyaliwo round about nendabawo abantu balinga 5 nga bali awo babuulira enjiri. Ekyo nakyo nenkiraba. Yabwe nti bwentandika okumanya enjiri bweyajjamu. Kati Mukyala Musumba, Musumba Mutebi omuwulidde yewe yatandikira okuwulira Ogugudde n'oluvuuvuumo ebyo byonna naye nga tiddala gali mazima. Gwe gwali mwaka ki
wotandikira okuwulira ng'obudde era biki byojjukira? Omwaka gwennyini nyinza okuba nga nsinza kuyinza okunnema okugamba kubanga walakuka 67 naye era mu 6 awo nga mu 62 awo nali 61 awo nali mu Kisozi primary naye awo nga namukwano gwange namigadde ng'alina taata we yajja eno e Kampala kati ng'ajja namubuulira nti e Kampala eriyo abasajja abaleese enjiri y'amaanyi kati nekiwulira nekikomyawo okutuusa oba mwaka ki kuba bwe nava eyo nengenda obunamwayo naye awo ate saawulira nnyo ettutumu lyayo okutuusa lwe najja enakulabi nga mu 65. Ekigambo gugudde abamu bakiwulira n'abali mu kanisa yaffe kati bakiwulira nga twogera gugudde naddala bukyogerebwa mu lulimi Oluganda. Yes, rolled away. Rolled away. The burden has been rolled away. Yeah, rolled away, rolled away, rolled away. Yes. Kakati makulu ki agali mu kigambo kino bugudde senga mwesobola mwembye okuddamu ekibuuzo kino? Eryo linnya bo abantu abawuliranga abantu bano abapya oba eddiini eno empya nga bayimba gugudde 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 kati ne babatuuma ekyo kuba tebannabatuuma linnya ddala tebamanyi linnya lyabwe ate era bo newankubadde balina ebigambo bye bakozesanga naye nga bya luzungu biri awo bagaye bali abagugudde bali abagugudde nebikala kwegamba gugudde kiva mu bantu b'ebweru siba mu kanisa bo bakikozesanga ekyokujereka okitegeera oti ekyo oyinza okitukinyonyola okuva ku kyamusumba kiyinza obutaba kujereka naye engeri Katonda gyewa omuntu obuyinza okutuuma amannya kakati bwe babiwuliranga nga bayimba gugudde gugudde omugugu gw'ebigugudde nekibagira bwe batyo nti babo bagugudde era olaba nti si tebabatuuma eryo lyokka babatuumayo ne Mungu mwema nemungu mwema era nakyo nga kiva ku luyimba kubanga bayima Mungu yumwema Mungu yumwema Mungu yumwema yumwema kwangu kya Luswayiri nga kitegeeza nti Katonda mulungi. Kati nga batayita bagugudde Mungu mwema. Bwe tugenda mu nsi ey'omwoyo mwoyo kiki kyabakomyeko mu ababiri mu lugendo lwammwe luno olw'obulokozi nga mukiwulira ddala nti abakomyeko spiritual touch okukomebwako kwe muwudde nga ddala abakomyeko kwe mutalaba mu mulembe guno oguliwo oba tutandikira kubanga tuyise emyaka gy'enkaaga myaka gy'ensanvu nga ekigambo ekiyitibwa omwoyo okukola wakati w'obulamu bw'omukristaayo kitegeerekeka kiki ekibakomyeko awo kubanga omwoyo engeri gy'akolamu abeera nga waves
nga weevu ng'amayengo naye nga okukola okw'omunda bw'ogamba okutukomako okukomako mu bulamu omwoyo munda atera okukola ekintu oluusi kyekimu impakiti yemu gyosigala nayo naye wali awala newankubadde ejjengo lizze lyamaanyi libeerako byerikola naye ate nerikkakkana naye nga impact oba ekikwata ku bulamu kyo kisigalawo ekyomwoyo ejjengo ligenze naye ate nga kirikoze oba omwoyo kyabadde akola nga akozesa ejjengo eryo kyo kisigadde mu bulamu kati ejjengo eryo byebyakolebwanga alyongera kutegeeza nakukakasa Yesu kukakasa Katonda yakolanga atya mu myaka egyo egy'enkaaga mu myaka egy'enkaaga gyakakyakola nate mu myaka gino tetuyinza kugamba nti takyabikola kubanga nga bwe yali emyaka 2 egiyise bwali ne leero Katonda afe ababumujjo ne leero n'okutuusa emirembe gyonna kaakati ngira bwe ngambye nti akolanga amayengo ejjengo lijja neddaani lijja naye kati Katonda byeyakolanga luli nakati abikolera ddala lulimu alinanga ebigambo bino toola kitwale nsigaamu anti kakati ebyo siyinza kugamba kyomwoyo yabikoze sibyamwoyo ate tuyinza nti sibyamu naye ate tewaliwo kabonero kalaga koba bukakafu nti mwoyo yabikoze ekyatoola twala kwagamba luli temwabirina mwe temwalabanga byakutoola enjogera eyo si ekozesebwa njogera ki eyandikozeseddwa ejjula omwoyo omutukuvu nemusaba bana ebyetaago nemubiwaayo nemubiwaayo ne mukama nosigala ngaokkiriza nti osabye n'omulala akusabidde ojja kufuna nekibaawo obulamu ne bukyusibwa abantu ne bawonyezebwa abantu ne basumululwa emizimu ne gigobwa emizimu era nga gigobebwa n'okuribyukinga n'eddoboozi eryomwanguka n'okugobera ddala vaawo ogenda kwegamba omuntu ono ali ku Shilo TV Gugudde TV kyayagala okumanya kiki ekyalingawo ddala mu kanisa eyasooka eya Pentecostal mu Gugudde maanyi ki ag'omwoyo gemwalegako mu buntu katusookere musumba amaanyi gewalegako nga mu buntu bwo gotokyalaba leero mu kanisa ezaleero oba mu kanisa eyaleero kyenyinza okugamba nti luli kumpi abantu bonna abalokokanga nga bakubirizibwa okujjuzibwa omwoyo era nabo ne bakimanya nti bateeka okujjuzibwa omwoyo era nga bwe mutandika okujjula omwoyo oba okwogera mu nnimi buli muntu ayingiramu anyumirwa nga tewabeerawo baspectator nga baba batono nga buli muntu ayagala olaba abuliddemu olaba ayogera mu nnimi olaba ali mu mwoyo era nga abatali mu mwoyo batajjudde mwoyo obalaba noba nobakubiriza oba notegeera nti eguntu annajjulamu naye kati wegamba ng'obanga samameti okulaba nti oguntu annajjulamu akyabulamu mukyala musumba kyongerekaawo omwoyo ono maanyi
kakati amaanyi ago awamu gogerwako nti muliro fire waliwo kituwulira olwaliro fire nga muliro era Yesu yajja kusulamu naye no awo waliwo obuzibu kubanga waliwo fire ng'oli akyogera mu ngeri yakukolimira kigenda mu maaso naye ate ekyammwe kyemwakozesanga singa nzijukira fire kwali kuyimusa muntu nti agende mu maaso mu byomwoyo genda mu maaso njala musumu era wonna guyinza okukola kiyinza okukola ng'ekikolimo si kikolimo ekyo guli kyakoze fire era ositaane n'emizimu gye gisaana fire naye nga omwoyo omutukuvu engeri gyali nti maanyi giri nti omukakati singa akukkako ayinza okukkako mu ngeri ezitali zimu oyinza okuwulira omuliro gwennyini mu mubiri nga omumbujja era n'okutuyana n'otuyana entuyo ne zitonya wansi bwe to naye nga mwoyo n'okukankanya nga kayinza okukankanya ate era ayinza n'okusesa ayinza okukabya amaziga ayinza okukugalamiza wansi awo n'obeerawo nga tolimu na kigambo kyoyogera ate ayinza okubuusabuusa n'obeerawo ng'ozina amazina kijukira twazinanga amazina saawa nnyo omuntu ozina oseka okaaba ogw'ebigo onyumirwa olinga awuga obuuzi embawo ne bwe zikkuba kwega ng'otamidde era ekyo kyogera nti abayigirizwa ba mukama waffe ne bwe baali nabo bwe bakkako omwoyo omutukuvu kulagulwa pentekote abaabalaba ne babalaba nga abatamidde ngaaba abali awo abanyweddemu akekamulengwa ekyo kituufu ne boogera n'ennimi empya si we kiri ow'India n'awulira nga ogulisi kyayogedde n'awana e Buganda ne babawulira nga boogera oba bwekyali ddala bwekityo bwekyali bayibuli bwegamba naye nawano tuba tetunafuna nnyo kirabo kyakuzivuunula ennimi ng'omwogera ne wataba awavuunula naye ekyo nakyo kisobola okubaawo nono n'ayogera nga waliwo azivuunula pozi lumu twabeera n'omuweereza n'agamba omuntu nti saba n'atandika okusaba munene takina omuweereza n'abuuza nti otekete byosabye oyentya obadde osabira mwana wo nti obadde osabira mwana wo oba olulimi lwe yasabiramu ono lwo yaluvuunulibwa simanyi naye nga kyabaawo nga ntunulawe nti ddala kale nno omwoyo omutukuvu maanyi era bwakukkako ayinza okukola kintu kyonna oyinza okubeera mu mbeera yonna yegyaba akusobozesa obalala nga beeyiringula wansi awo ate nga si mizimu ti gye gimuvaamu naye nga aseka weyeyiringula bwanyumibwa omu bamubuuza nti kiki ekibaddewo tinzi obwedda mpuliranga omuntu annyonyoogera naye nga mwoyo waliwo n'akayimba kemwayimbanga oba ketwayimbanga naye kaneme kwejjamu omwoyo agaba essanyu lyennyini akusesa akukaabya nakuyimusa wenna lwaki tukayimbiramu abasiro tv abatakamanyi mwe abatakamanyi temukifaako akayimba bwe kati bwekagenda mwoyagaba essanyu mwoyagaba essanyu mwoyagaba essanyu lyennyini akusasa akukabya nakuyimusa wenna mwoyagaba essanyu lyennyini mwoyagaba essanyu mwoyagaba essanyu mwoyagaba essanyu lyennyini akusesa nakuyimusa wenna mwoyagaba essanyu lyennyini Haleluya. Kyesimanyi ku luyimba olwo kiki ekisooka kukaabya oba kusesa nakukaabya ekisooka kusesa nakukaabya katukaddemu omulundi katukatereeze mwoyagaba essanyu mwoyagaba essanyu mwoyagaba essanyu yennyini
akusesa kukabya nakusangusa wena moya gabesanyu lyenyini. Haleluya. Bannaffe abatulaba mwebale nnyo okubeera naffe era tukyagenda mu maaso nga tukyalina abasumba baffe kambasabe tumulemu katono tugende mu bulago bwaffe obutusobozesa okuyimirizaawo puroguramu eno n'oluvannyuma tujja kukomawo n'abasumba baffe nga batutwala era batwongerayo mu mboozi eno ya puroguramu byobadde tomanyi mugugudde since 1960. Mwebale nnyo. Bannange ekkanisa eri Makerere erimu amawanga ga buli ngeri, erimu abazungu aba buli kika, gattako abayindi aba buli ngeri. Nze naliŋŋaanya okuva gye nsoma naye mwebwe ekkanisa nja kuyingira. Mulimu amawanga ga buli kika, Yesu akuyita agendayo olabe. Ebyaliwo ekyewuunyisa mbijjukira naye n'emyaka ng'esatu sinaweza bulungi ena naye ebyaliwo byonna ebisinga mbijjukira. Wali bayimba oluyimba open the door, abasajja nagenda okulaba abasajja bava emabega mu bitengi bakutte emundu nazo nga nze ndaba bintu bivaamu noise nga sibitegeera bwe bityo. Era dadi yali naye waali nga yali ku kituuti nebabatwala mu kibuduka Bedford. Nebabatwala gye saamanyi oluvannyuma nga mpulira maama agamba basabire dadi bali mu kkomera nga bakomerayo ebiki bwe bityo byali. Dadi kimwagalako dadi munkwata mpola, sajja mukakkamu ate alina okwagala ate awuliriza ate si wa bigambo bingi, bintu byabikwata mpola mpola bw'atyo. Ate maama ye muntu ayagala okusomesa, ayagala okuyigiriza n'afa kino tukikola bwoti newandi kikoze bwoti olusi n'akulemerako nemukayanamu naye ate ogenda okulanga birimu ensonga ezikyo. Ne maama muntu mulungi alina okwagala. Yesu amusiza bulungi era bw'obeera mu Yesu wejjusa. Yesu ne mu kiseera ekizibu yaabaawo n'omanya nti toliwe kale n'ototya embeera ogiyitamu bw'omanya nti mu mbeera toliweka oli ne Yesu kikola enjawulo y'amaanyi. Ne stress ezitokwamu maanyi nga muntu atalina Yesu, omuntu w'ensi atali mulokole atalina Yesu nga tobeera bw'otyo. Bw'olaba nga weeraliikiridde obw'embeera esituse egolokose ng'olusozi oddukira mu Yesu n'akuwa emirembe n'okkakkana. Omukazi yenna ekimufuula omukyala ow'omulembe yendabika ye. Nze mbeera mugumu bwe nkozesa ebizigo bya Cash eby'enviiri nga Cash Cold Wave, Cash Hair Shampoo ne Cash Curl Activator. Waliwo Cash Olive Relaxer, Cash Neutralizing Shampoo ne Cash Hair Food. Kozesa Cash Avocado Hair Pomade. Bw'alina situka weine Cash and Dandruff. Siba nakutya nkimanyi nti enviiri zange zirabika bulungi. Madamu okozesa ki? Cash Olive Relaxer gwenkozesa. Kituufu nange gwenkozesa. Tolaba oluviiri. Ate wano mu Kampala ku View Investments Limited ku Mukwana Arcade opposite Mini Price ne mu supermarkets zonna okwetooloola eggwanga lyonna. Kozesa ebizigo bya Cash ebyo mu nviiri osanyuse buli akulaba.
ng'ekkanisa eri Makerere, erimu amawanga ga buli ngeri, erimu abazungu aba buli kika, gattako abayindi aba buli ngeri. Nze nali ŋŋaanya okuva gye nsoma, naye mweno ekkanisa nja kuyingira. Mulimu amawanga ga buli kika, Yesu akuyita agendayo olabe. Era okubajukiza abatono bannaffe abakatwegattako tuli mu programu byobadde tomanyi ng'ogudde since 1960s ku Siro TV, Ogudde TV nga omwanjuzi Sane Yusuf Mukasa Lwama, era programu ene batuusibwako ekkanisa yammwe ennungi gye mumanyi, Makerere Full Gospel Church esangibwa Makerere Hill Road opposite Makerere University Playgrounds. Oba oyagala okujja okusaba awamu naffe buli basani nga nkyukira abagenyi baffe abasumba baffe n'abasumba, musumba Mutebi ku saidi eri ne mukyala we era nga naye musumba, mukyala musumba Mutebi Lovinsa gemanya ge Lovinsa Mutebi. Mu kitundu kyaffe kyetuvuddemu tulabye omwoyo bwabadde ng'akola mu myaka gy'enkaaga, era tulabye ekikulu kyetulabyemu nti byeyakola luli mu myaka gy'enkaaga era akyabikola ne leero. Tewali kimulema. Kaakati tulabye ekkanisa eno ebadde ne activities nnyingi nnyo Ogudde, era emboozi gye tugendamu wano kwe kumanya program bwe yalinga mu kkanisa ey'enjiri enzijuvu wano e Makerere, kubanga mwabeerangawo ne muweereza ne mugibeeramu olunaku olwa Sande. Twagala mutuwe ekifaananyi ky'olunaku olwa Sande bwe lutandika n'okulukomekkereza, biki ebibaamu, ssanyu ki, oba mubaamu n'ennaku simanyirero bino natubulira ssanyu ki eribeeraawo olunaku olwa Sande lwabanga lutya, kubanga ennaku zino tulina saabiisi ezisatu naye luli kyemmanyi twabanga ne saabiisi emu, naye kyabanga kitya mututwale mu lugendo olwo. Nze wendokokera nga olunaku lwa Sande tulutandika tuti nga tubeera ne Sunday school nga yetandika ku nkya, twatandika olunaku lwa Sande ssaawa nga 3 ng'ogwo gwe gutandikira ddala kwennyini, naye nga waliwo abasooka okukola kye tuyita pre-service prayer. Naye pre-service prayer yakolebwanga abantu abayize abamanyi, naye kaakati nga nze saasooka kukiyingiramu, nalowoozanga nti ekyo kyabasumba, ky'abantu bakulu, era okutandika nze okukola obulungi pre-service prayer bamala nakungugumbula. Tutwale mu isolo y'okugugumbula. Bakugumbudde batya? Kwegamba omusumba yansanga nga ndi awo ndaatalaata, anti kubanga essaawa gye balanze eri official ngimanyi. Musumba gyoyo akusanga? Musumba lezeewe tennatuuka fiulezeewo, naye nga pre-service prayer egenda mu maaso. Nze nga simanyi bukulu bwayo. Nga tobimanyi bukulu bwayo? Kubanga eyo nga muntu abeeraawo yeegayirira ku lulwe, ng'abeeraawo asaba, abeeraawo ng'asaba, naye kati nga nze nindirira oba naakubira akade pre-service prayer gwe balyoke batandika okwogera ebigambo byempulira byentegeera. Naye okutegeera omugaso gwayo nalwawo, naye nga yo yabeerangawo yeyasookanga
era tukitegeera nti omusumba Lezero ye yakeeranga nnyo najja n'asaba ate naddayo. Omusumba Lezero yajjanga mu kanisa olunaku olwa Sande n'asaba kuwe ku time awo yagirangamu n'asobola ate okuddayo. Opozi okuddayo kwenyinza okugamba naye okukeera yakeeranga nnyo ate nalyoka addayo oba nalya ne breakfast oba n'ayambala n'alyoka ajja n'aleeta ne mukyala we. Okukeera kati awo okwo nga pre-service prayer yate ye ng'asooka ate okusaba n'okusaba okw'enjawulo ye n'abalala tebannaba kumwegattako. Waliwo omusumba Mitala ye yakiraba Alex Mitala alina bwe yakyogera tugamba ye mu kujja Makerere bamulagiridde kanisa we lyakeera nnyo naye agenda okutuuka e Makerere temuli bantu naye eddoboozi ati n'ayingira alaba ye awanisa emikono atambula haleluya yagamba nti ng'ekkanisa lina eringa erimu abantu abangi nnyo ate yagenda okulaba nga abuzeewo nebimusobera agamba ate kakati bagenze bugezi ate yagenda okulaba nga abantu batandika okujja naye omusomolezo n'akoma kusambisa kati akomyewo kigenda mu maaso kukusambisa. Era pre-service prayer omulala abantu bonna yawalinga wa ddakiika 3 yalinga wa ddakiika 3 olwo nga baggwa nga bakuba akade naye okuggwa okwo kaffe tetuyimirira buyimirizi nga temuyimira buyimirizi era nga tetutambula butambuzi babanga ku mavivi era emabega wa benches zaffe ng'eriyo obuto obusibirwayo obuhukusi newaya ebusiba kakati bwojja ng'okajjayo ng'ofukamira ng'osaba owanika emikono ng'osaba ejemu nga gibeerayo ddala. Kiki ekibawanisa obukono mu Pentecostal churches oba amakanisa ag'abalokole? Ekyo nno si kyawandiikibwa. Bayibuli eyogera nno eyogera mu Zabbuli ya 63 obawalala nti okugolola kw'emikono gyange kubeerenga saddaaka ey'akawungeezi. Dawudi bw'atyo bwe yasaba nti okugolola kw'emikono gyange kubeerenga saddaaka ey'akawungeezi. Kale okugolola emikono kintu kikulu nnyo kireeta obuwanguzi. Musa bwe yalinga asabira olutalo ng'amaze okusindikayo Yoswa balwana n'Amaleki kabaka kyeyakola yagolola emikono naye emikono gye bwe gyatenderwana ne gikka nga bali bawangula ng'alaba eggye lya Isirayiri nga balizima naye bwe yagololanga emikono akuba ye yali ku lusozi ne be yali nabo nga bali batwala babatwala entyali awo nigye ekigambo Jehova Nisi Katonda ebendera yange kakati era okugolola emikono kabonero kakwewaayo salenda kubanga ndowooza ne bakabona mu ndagaano enkatte bwe babanga muweema bakabona nga babanga bawanika emikono tegeeza mukandi wetuli wano kale era ne mu bulijjo wano singa bintu bya kisirikale ekitegeevu businga obalombaganya oba musirikale na musirikale gwawanika emikono oyo tebamukuba sasi aba bamanya nti yewaddeyo talina buzibu batwala mutwalo nga lumu omusirikale gwe bayita Kirumira yalaba firimu ye nga bookya ennyumba okumugjamu basalankale nzijukira bulungi najja nga awanisa emikono tewamu okubakowadde oluyi
oba bamukubireeyo nga batuuseebo mwotoli kakati tuyitaite mu puroguramu tubadde tukomyewa twakatandika Sunday school lunaku lwa sande Yes. Tutandika Sunday school tugitandika n'okuyimba ennyimba eza Sunday school ezinyumirwa ennyo abaana naye nga n'abakulu bonna nga mwebulira buno on time Sunday school today kwegamba Sunday school yo yali yabonna naye nga mu nnyimba kiba nti ezimbibwa ze ziba zinyumira abaana naye nga ezibakwata ennyo naye nga n'abakulu nga temuleeta za mubutabo buno mu Sunday school nga temuleeta za mubutabo zino himu nga tetuziyimbira gwendowooza emyaka mingi gye nayonoona nga temugiyimbirawo naye naabo kolasi gwe twayimbanga mu Sunday school mwe buli mu katabo omwo tewali kirinsigula kati olwo tuli mu ssaawa mmeka olwo tukoma ku ssaawa kati tuli mu Sunday school tuli mu ssaawa mmeka olwo ku ssaawa ennya ng'olwo tumala okusinza n'okwogera byonna ebyogerwa mu Sunday school netyoka tutandika ekigambo n'okuyiga classes njagala mumpeeyo akafaananyi katono bye mwayigirizanga mu classes mu buli kirasi gyoyinza okuloba oba yabafumbo oba yabavubuka kubanga ndowooza mwabanga n'emitendera gy'abavubuka olwo clasi zalinga za myaka abaana okuva ku mwaka gundi okutuuka ku mwaka gundi nga babeera mu yaabo ne babebi babanga ne webabeera ne babebi abato bwe bakazaala nga tulina ekiseera kyatuuka netuba nga tulina ofiisi emu ku kanisa nga mulimu ebibaya kakati buli kibaya nga kiriko enamba ebeerayo bamaama babiri obuomu kakati fe netutuula mu kanisa kati omwana azuukuse oli aliyo nga gula oluggi ng'ateekako enamba ogiraba ng'ofuluma ogenda omukolako ng'okomawo so si kubeereyo okukola tebwalingawo okubba baana mu kiseera ekyo ebyo tebyaliwo mwali mu ggulu lyennyini naye nzira abazadde ab'ennaku zino kubanga omwana tasaanye kulinda kutwala mu kanisa ali kwayige ekino nakiri mu bayibuli naye kati tebalina nnyimba zebamanyi batuuka ekiseera abazadde nebalowooza nti ezirisa kito nnyo temutuleetera ebyo kati kanisa nyingi yadde eza full gospel ezo ezekito on time yesu atwagala ffenna abaana abato kale tusanyuke bwetunakolera wamu bwetunakolera wamu tunasanyuka omulimu gwe gwange ebyaffe bya Yesu bwetunakolera wamu tunasanyuka kumandumirwaga ngazibazibamune ebikola nosongamu Yesu atwagala abaana bato Yesu atwagala ffenna abaana bato kale tusanyuke kale tujaguze kale tusanyuke kale ate ndowooza mwakolanga neddwiro ng'omuntu tasobola kukoowa yes mwabangamu n'ogaba ebirabo ebyabakutte ennyiriri nga tukwata ennyiriri temuva mubeera shaapu abakugudde buli saane nga tubaddeyo n'olunyiri olukwata ne tuluddamu ogaba ebirabo ani aleese omuntu avubye naye nga tulina engeri obuzannyo bwakwo nafunayo ekirabo era nga tukuza n'amazaalibwa nga mukuza n'amazaalibwa mazaalibwa g'essanyu Yesu ng'ali kumpi bulijjo mu mwaka mazaalibwa g'essanyu
kumalako mwaka gwonna ng'olerera omufuna naye kino kya mukyala musoma mutebi abakyala balina omuze gw'okwagala butayogera myaka gyabwe mukubudde mwatukolanga mutya kubanga kindaba abasajja bokka bebazze okulaga nti tuzaaliddwa emyaka bagikweka mu kisawo abaana bagitolako abaana bagyogeza sijjukira nti kyagendangako nyesira nti olina emyaka emeka tebalabuuzanga myaka ng'osobola okujja maaso nakatakubuuza myaka bwokijjukira nti oyogera lunaku lwazaalibwako mwana gwazaalibwako feno tubala ate nga mu mwaka lunaku lwazaalibwako mu mwaka kubanga kati nzibenga nti birthday yange yalwaleero omanya nti nina emyaka emeka kakati njagala okumanya biki bye mwasomesanga mutuwe ebibiina 2-3 tumanye kiki mwalinga mu eyo tetwatwalindekera kukusomesa kutusomesa yemwe temwasomesanga mutubulira balibe babasomesanga basomesanga biki basomesa engeri ey'okubeeramu omukristaayo omuwanguzi ekyo kyanyamba nnyo okubeera omukristaayo omuwanguzi nakati ne batusomesa ku katonda yani n'omuntu nga bwe yagwa musokera ku butonde luberebere essuula esooka tukyali mu Sunday school nemuyiga ne ku n'omwoyo omutukuvu era ekiseera ekimu nga tuyiga ku characters abantu mu bayibuli Ibulayimu n'abavubuka nga Yusufu bifaanawe walingawo ne dispensation oba niyayigirizanga ekintu ekyo yalinga mu Sunday school era ndowooza zaali z'abakulu z'abavubuka Elder Charles Sesanga oyo ndowooza yasomesanga ekintu ekyo kakati nga emisomo egyo ani agibawandiikira mwagijjanga wani who was the author of those lessons Mama Lezero waliwo omulala gwempulira galadi ayinza obutaba nga ye ye galadi yali author naye kati nga obutabo bwe bukozesebwa era leero endala ezo zirina okuba nga yazitegeka era buku 1 wansonga matyo kyakirina nkakanoonya nkagala nnyo kakati tuyite mu byangu mugama olimu ebintu ebitwogeddeko butonde katonda nga nayo lesoni eryawo munene katonda munene obukulu bwe amanya ge yonna amanya ge njagala lesoni y'amanya ga katonda ekolera kakati Sunday school ewedde ssaawa mmeka tutandise eki otyo nga bwegwa ku ssaawa 5 netutandika praise and worship ey'ekitabo naye nga tetunagera praise and worship ng'era abavaayo bajja ku mavivi bwemuva mu Sunday school temutandikira kubuukabuuka mavivi tumala okusabayo bwedakika kasazigenderera nnyo kati amutandika okusinza n'okutendereza kati mutendereza mutya mutuwe ekifaananyi awo mutuwe ekifaananyi nga waliwo omuyimbisa mu mulembe gwaffe nga wabeerawo omuntu anayimbisa ng'abeera omu kakati nayimbisa ng'abayimbisa mwenna ecommunication namwenna nemujjamu mulembe gwe tugwaningamu worship choirs zetulaba kakati nga baze ezikulembera kwayazo nga zijja kuyimbayo nnyimba zanjawulo kyokka ate si ku makya kwaya teyayimbanga ku makya eyimba lwaggulu kati nyimba kifaananyi kya nyimba zimwayimbanga wano mu worship and praise
ga Yesu angalokole chena inele cheimilite bai bati Yesu kwanza yeka awewe chitiwa enakuzona mutende mukama ensi ewulire mutende mukama mumusenyukire mujeri kitaffe mu Yesu Kristo awewe kyekitiibwa enakuzona banamwanimirwa ngolimba mulukuba nemulujja ku ntandikwa nemulukuba wali twagala okuddamu olwebine ebitundu bingi nga kakati obuzibu bwendabye tulina worship choirs sinzi bayimbi balungi basinza balungi naye baleka omuntu ono ali mu congregation naabanga ye talina kyayimbi nange byansomera ekigambo tukiyita spectator ne babanga abagenzi mu national theatre okulaba abayimbi abairuvulu ekyo twagala tukinogera eddagala kakati mutunule mu kamera wali mukinogera eddagala nze ekyo nkitwala nti sitaani alina kyatubyeko ngaekkanisa okuba nti bannaffe bakoze practice oba myezi 2 mu luyimba baluyize ne bajja nalwo ne batusuubira nti ffe abalulidde ku munaluyimba naffe mumaanyi bo ne bayimba ne banyumirwa ne batuyana ne bazina ne babulira mu mwoyo ate n'ekirala kiteekwa okumanyibwa nti nno kati bo abavubuka kibanguyira nnyo okuyiga so si abakadde omukadde abazungu bagamba olugero lw'abazungu toyigiriza mbwa akakojo kapya embwa enkadde togiyigiriza akakojo kapya tekakwata olwanyiza nnyo mangi abazungu bukiseera ne batuyita embwa fe tutayiga era tulemu amakulu kale bamanye nti zituzibwalya nnyo okuyiga zibuzibwala okuyiga kiba kirungi nnyo ne baleetayo ku nnyimba nazife zetwayiga nga tuli bavubuka netuzitabulamu nemuzitabulamu bayibuli yegamba obaegamba nti amagezi aleeta ekipya n'ekikadde ojja kubaona ngaokimpadde senga omwenyaaba oba onogimpa mu puroguramu eddako oba eno nja kyetaaga nnyo ate n'ekirala kati oluzungu lwe tuyimbiramu oluusi batuleetera lwezi mu South Africa oluzungu ate waliwo n'olwanaje kati bayimba enyimba mulimu olunigeria god my goda olwo lwenigeria ne baleeta n'olwa South Africa ne baleeta olw'Amerika ne baleeta olw'Ebungereza bonna ne batuyiiraawo batuyiirewo naye nga ebigambo eby'ennaku zino bingi nnyo mu lunyanyimbe bingi nnyo egamba tebiringa kino nti oh God is good kugamba himbi ez'omu lulimi ng'olwo zikaluba nnyo embanvu toyinza kukwata stanza 3-4 ez'olungereza n'olwawo nnyo ng'ozijjukira ojjako baba kakati mugamba nti tumaleye nsoma kakati senga ezo zetaaga kubeeraga kayimba kanti ne tuni nazo bazigenderera kubanga waliwo tuni ndowooza yimirira nga zigendera abafrika naye nga ziri ezitakyamula ez'abazungu okugjako nga okusinza tokwetaaga naye ziri endala ez'abazungu nga fe tezitukolako mangu oba tune oba rhythm kugamba nga nzibu kwegamba ebiseera byammwe nga mulinga ng'emmotoka ya dizero
awuleka ekisumuluzo emmotoka yadiza erumya bwoba otwala obulwadde ayinza okukutukira ku mmotoka omala kuyiisa injini tutandikira emala nekuwaka kulinakatikoleera egamba gyayagala nti waliwo dizolisibwawo mwagala kumala kujja nemwaka kitwale mu ngeri ya diesel kubanga waliwo obuzibu naye nga era bujja kugwa nga kwegamba onaze okukulembera ennyimba atafuddeeyo okulowooza kwonaze ali ajidde mu muudu ki mu mbeera ki abamwekeeyo tumala kutawaana notumala kuboggola gwe mwana gwegambe nambala mangu netukozesayo n'ebigambo ebivuma n'abaami ye n'ayambala n'agenda mu mmotoka omukyala najja n'abanga afuluma ate naddayo n'amulindirende gikattaano kakati abaami abalala basimbula naye bagenda mukanisa bagenda kutula kyokka okulaba bonna bonna ate mwebasumba batukola bubi buuza oyo akuliranye mugambe nti nkwagala nnyo nekujja bajja mwoyabaawo mwoyasaba ekinga kakati ogenda omutuusiza ku luyimba olugamba nti olwaleero nze nangirira nze ngenda okufuna ebirungi naye nga basanya okubaawo engeri y'okumanya nti omuntu obeera ku kituuti nga okulembera abantu bali mukono gw'okubayimusa okuva wansi obatwale kuki kunamulondo funayo ennyimba ezogera oba ku musaayi gwa yesu kati ajja gulowoozaako omusaayi gwe n'amanya nti ayadde nsize emboggodde naye omusaayi wekuli engeri ngeri waliwo kyenzijukidde ekyalingamu tukyali mu savisi kusande kwegamba kumakya ng'omuyimbisa aba ne fiimu omulamwa oba omutwe kale nga mugenda mufoyinga bulungi so nayimba ku mulamwa guno nayimba ku musaayi nayimba ku mwoyo nayimba ku mukisa kwegamba kasomala gayimba nyimba bwaba ayimba ku ssanyu enyimba zonna ezamusanyu ezokukwata ku ssanyu azireeta nezibeera mu layini kalubeera oluyimba lumpi lwa kolasi kalubeera oluyimba lwambu naye nga lukwata ku ssanyu oba muwanguzi nayimba ku buwanguzi ate era sebo nakano katukajjeyo emirundi egisinga nekwaya nakulemberako nekukwaya naye nga mbuuza mukama leero mukama kiki kyoyagala tuyimbeko nampa omutwe nenoonya ennyimba ezigendera ku mutwe ogwo okukakala nga sibuuziza musumba okukakala okuleeta obubaka kwatalanaki n'ennyimba zituyimbe olala twakyalira Church of Uganda nembuuza mukama nekulira muli kwagala tunoonya ennyimba zaffe kwagala okutuuka eri nga abaweereza baayo bewuunya twewuunyiza eno saana yaffe yakwagala namwe nemuleeta ennyimba zakwagala kale katonda aluŋŋamya singa naddala abayimbisa abaffe baba nga tebanoonya bitiibwa byabwe naye nga baagala okuba nga bawulira kati tukomekereza tutya ekiseera kino ekyokusinza ngaotwaliddemu n'obubaka sande mu biseera ebyokumakya kakati tusande nga era emirundi egisinga wayinza okubeerawo olutakkoolo okusinziira ku bubaka omuntu bwabuwulidde kusande kumakya nga wayinza okubeerawo olutakkoolo okusinziira ku bubaka kwegamba abantu barespondinge nga obubaka bwebubadde oba oluusi olw'obudde era nga obubaka bugwa nga basiibula nga kimanyiddwa nti olweggulo mujja kudda
buwulira era ng'obubaka bwa revival ng'osi muntu omu yabeera ku microphone n'eddoboozi bannange ekya microphone ekyamicrophone kugamba naye kati oba toweewulira ggwe by'oyogera oba owulira by'owuli ate nammwe abaliraanye nga temuwuliziganya oliye n'asaba kuganda n'abasaanikira n'obifanako naye nga eddoboozi eryo buli omu ayimusa eddoboozi lye n'owulira ng'enjuki eziruma ekitiibwa kya Katonda ekikkaana envaayo eddoboozi ery'okulagula omwoyo w'okulagira nga kulagula bwatyo bwayogera Mukama ekyo nga kibeera ate ekyo kinsanyusiza nnyo kubanga ennaku zino amakanisa gaffe aga pentekosto omuntu ng'ayagala okulagula ava mu kibiina waali n'adduka n'agenda waggulu ku kituuti mu kiseera kyammwe bwe gwalinga obanga weeyagalira okulagulira weelagulirira akyabaako nga buli omu wawuliri nga tebavaayo naye ngaera ekibiina kyali kitonotono naye nga bwe kyagenda kigejja ekyo ne kituteekebwamu nti oba olina ekigambo jangu naye oluusi abamu bambi nga balagula naye nga tebanakula nnyo omukama waffe kakati wa microphone oluusi olumu ng'ayinza okutambula n'amutuukako n'aba nti abennaku zino bawandika bubalwa n'akawa omusumba ti ku ssaawa 6 nja kulagula tekirimu buzibu kubanga Katonda abayogedde naye abaana badde okubaka niwe bakugunga bulina tebufuumuka bufuumuusi buti bubeera muwe nga asobola okugwogera ekiseera kyonna omubuulizi gw'oli musumba mwenna muli basumba naye omulimu ennaku zino abasumba balekera bano abalanga ebirango ate n'abuulira bulungi obubaka bwe n'abwalirira bulungi n'abujjula n'agabula abantu ne balya bulungi naye n'ava ku kituuti kakati omulanzi w'ebirango najja yayita bano abagendo abatannaba kulokoka bannange ekyo kiri kiki ekyo ndowooza ensonga eyo ndowooza gwewali gyekwatiddemu abuulira n'oyita oli agala okulokoka n'omukomekkereza n'omusabira n'omuwayire mu maaso gamu n'otomulekera ono atamuyize mu budakiika 2 bwokka kyendabikira nti kyolowoozaako osanga kiyinza okusinga naye oluusi ekisinga tekisoboka buli kiseera kakati omuntu ayinza okuwulira okubaka kakati tebereza omuntu abuulire mu matereefu ogozibwa kyali okuva ku nkya ng'abuulidde n'abuulira mu sekendi n'abuulira mu thaabi naye abo tebaba tebafaanagana bano baba bagenzi naye y'omuntu y'omu kakati okukowa kubeerawo ayinza okuba nti obubaka mu kiseera ekyokubulira obubaka akooye ate okwongerayo okuba nti era yayita abantu bali ate abasabira ate abagamba eki kwegamba ate kiyinza okuba nti kijja okumulemerera ye ng'omuntu era lirowoozezza nti omuntu bw'aba ng'akisobola kyo kyekisinga kubanga nze kinalirowooza kyekikulu okubuulira n'okuyimba n'okukuba ebivuga n'okuba twamboni n'okuba eŋŋoma n'obuuka ebyo byonna tubuuka nga tulina omulamwa ogw'okuleeta abantu eri Kristo ekyo nakyo bakikoyeramu nakyo kikoya okugamba nti bannaye mbabuulidde kino naye mujje eri Yesu mujje mu maaso nkirekera mulekezi pasita mutebiye nakikomekereza kisinziire kubanga sikiwa nti teeka era sikiwa nti eriyo ekkanisa egamba nti nkukyaziza naye bwomala okuwulira okomaawo ate ssebo buli muntu alina ekirabo nze ekirabo kyange ekisinga oba obuwuliriza bano obusinga ndi musomesa naye Mukama bw'abanga yampadde obubaka obw'okubuulira enjiri abantu balokoke nnyinza okukoma awo
nemmanya nti Sando ne Evangelist jangu omampiki jangu obaleete obakulemberemu awo tegedde bulungi bwekityo bannaffe n'olwaleero akawungeezi ka leero pulogulaamu yaffe byobadde tomanyi bwegenze naye nga era tukyeyongerayo n'omulamwa guno ne pulogulaamu eno byobadde tomanyi mugugudde ng'abasumba baffe abalungi ennyo pasita Mutebi ne pasita Lovisa Mutebi mukyala wa pasita Mutebi era bagenda okutukyala okwongera ku nsonga eno kubanga jjukira nti tukomye ku lunaku olwa Sande olwa pulogulaamu tubadde tulinaba kugenda kusogojjola evening service era twagala tugirabe ate era batutwale ne mu nnaku enjereere biki gugudde be baakolanga njagala musule bulungi omwanjuzi wa pulogulaamu eno Sande Yusufu Mukasa Lwama nga abadde mabega wa kamera ye muganda wange era mutabani wange Robert Mayanja ate nga omugassi w'ebifaananyi editor in general ye muganda waffe era mutabani waffe Enoka Bamulangeji erinnya lya Mukama lyebazibwe ennaku zonna nga tweyongera okwogera ku bulungi bwa Yesu mu pulogulaamu eno byobadde tomanyi mugugudde since 1960s Mukama abakuume. Mirembe Community College